All right, welcome to the show, ladies and gentlemen. Onako Rwalero, tuli wankulu kukuwana, and besides me, Ghetto President himself in person. All right, greetings, Ghetto President. You don't know Butcher, man. Yes, in the building, straight up, the Ghetto President, come free present the Ghetto youth. Yo, we there, wa? Yeah, man. Wankulu kuku we there. Wankulu, jaja, onako Rwalero, muntu bayinza okwebuuza, totera kulabika lwaki onako Rwalero osazzeeko wankulu kuku? Wankulu kuku nzize kubanga aganaga. Is my youth musically. Okay. Is my son musically, and I have to support him as a dancehall artist who are DJ for some time, since from 2005. Yes. He's been in the industry doing some music. So, ningamba kanzije presenting a youth wange, no kumusupporting kumulaga nti choliko kituufu forward. Yeah, man. Wetutuusize wano olunaku olwaleero ndowooza biraba ku mukutu. Concert egenza okujjabo, empi zivuzeemu awo. Oyogera otya ku cause eno y'eggaali okubeera nga discipline impacting in two artists? Anyway, ebyo bibeerawo si kipya. Slap zikwatanga abantu engato obukwata kalevu bibeerawo bingi nnyo ate ebimu bibeera personal ate ebimu biveeyo mu zidipo ng'omuntu omuzoleza kubanga ebyomu ghetto bigwera mu ghetto oyinza okunzolera eno mu nkwero nene nkugwako okitegedde bibeerawo si kipya ekyokukubamu sirapu naye aganaga agamba nze sijja muddiza mwana kamuli akawaanyi okitegedde kamukube mulaga. It is more of a lyrical fight than a physical fight. Yeah, man. In ghetto culture ogamba abatasudde abatatidde ono gwe bakubye sirapu n'atazza anti teguggwa nze kyemmanyi teguggwa ayinza okuba nga alina paati tu yakyo okitegedde nga agize bugizi n'agamba kambali akawanyi njogere kino naye nga teguwedde tosobola kuba sirapu n'osigala ng'erwa tonoomya onooma sirapu okukuba sirapu zalawo nnyo okukuba sirapu mu bantu obanga omwana omuto sirapu eba ya level ki sirapu eyo sirapu demu gwe bakuba sirapu si bakyali totaka kukuba sirapu nesitakuba kati bamuzoleza ku level ya demu naye nga ye yabiridde akawaani naye nga sirapu zalawo eggaali jjajjanga zisusse olunaku olwaleero twatuuse n'okulabika nti tufuna omusajja aliri pazo w'enkudi n'ateesa n'agamba zeggaali ziveeyo zibugirita manya bano bamusotali swagata kabana bakubanga naye nga tebaagala kuddugala bayisinganye buyisinganya naye nga tewali kya kissi oyogera otya ku mbeera we tutuuse wano? Anyway, bino ebintu si bipya ate kiyamba nti tebirimu gun talking oba bwambe kwefumita bwambe biki bakyekuba bukubi left hook na biki nti ba artist bennyini balina okusooka ne bamanya lwaki ntambula n'abantu okitegedde kubanga bagifudde nga fashion and style okitegedde nti you have to get some youth and mafala baka you. It's not like that. Abantu bano okujja okutambula nawe nti Firebase bwe twasettinga nti tutambula n'eggaali ya Firebase yonna yali yaba artist ng'ojja kusanga nti kuliko Business Gali Wango, kuliko Caesar, kuliko Black Boy, kuliko Tulumani, kuliko Butcherman, kuliko Bobby Wine, kuliko Master Palot ng'eggaali nnene okitegedde ate bino ebintu bibaddeyo mu ghetto ng'eggaali bazivuga zibaddengayo mu ghetto eyo naye ffe twalaba ne tugamba bano abayuuti baffe lwaki tubawa mirimu nabo nga batulinnyangamu ne badwa nga batukolera ku mirimu egimu nga okutuggala okitegedde president ne vice president cabinet etudde wali nga era eggaali erina okujja nekola kineebeerawo bo balina okumanya nti eggaali ekozesebwa mu budde ki ngenda kumala ddiiru eno ate sijja kgenda na ggaali okitegedde kubanga oli asobola n'okuba nga alina eggaali atasobola nagikomandi nga terimu command okitegedde eggaali erina okubaamu command okuba muntu sirapu nga sigambye nti kuba omuntu sirapu okitegedde eggaali balina ozikontrola nga zibeeramu discipline. Byanjawulo ki ebiri mu new school gaali eno ne old fashion eri mwalinako wobus wobus ye yali ya mutawaana ngeri etambula ng'effumbiro anti tewali yabadde na wobus ku bonna abalina eggaali kubanga bw'otukira ekiseera n'ogamba kati kandeete wobus kigeze eggaali ye bannene bevudde kiba kifuuse ekigaali okitegeera nti balinamu element ennungi ba ghetto youth ennaku za leero nti balina social media
omuntu atambulirwako kamera okuva avudde mu nnyumba neffe luli nga bannamawulire balina obbanoonya obulingo obwalinga bungi nnyo omuntu bamukuba n'akola n'akalambo naye nga tekigenze mu mawulire akalambo ke katyako naye ebyaleero nti kamera zibaawo na biki so balina okwegendereza nnyo obujulizi bateeka mu bantu kubanga obujulizi bwe bugendayo in case wabeerawo ekiba kibaddewo kyonna essaawa ya leero nti poliisi nga yo poliisi abakuuma ab'amateeka abakuuma peace law and order nti omaze obbawo obujulizi obusingayo bwe bwa kamera bwe kimu bakikolera ku kamera okitegedde so tebeeyibaala okuba nga bakola ebintu ebyo ne batamanya nti babikolera ku kamera nti omuntu ajja kujja afire mu ggaali omwo ate nga obujulizi olwedde bukola ki weebuli tebugenda kuvaawo ogende emida baba bajja kuvugirawo obirabye ne Vibes Cartel Jamaica bibaddengawo olwokuba nti byaliko obujulizi bwa kamera Vibes Cartel nakati ali munda lwe bajjayo katambi kali okitegedde so get you better wise up and know wagwan jaja lastly olowooza eggaali eno egenda kubeerawo etya because olunaku olwaleero is it under your influence of drugs what is it about there is some little influence of drugs kubanga era okukola ekintu ng'ekyo obaako n'era endala era gy'ofunamu bageto youth kinkyenjogerako bakimanya abamu basooka mu buddipa eyo ne bamala ne bajja ne batambula n'abayimbi so birimu some little drugs others don't take drugs others do take drugs because mugete essaawa ya leero nti bataano banywa njaga batanya ba drug abali banywa mwenge abala bakola kino so mwebiri era obiraba nga mwebali nti abamu baba bakubiddwa naye kyenjagala okugezaako gama ba youth bano ba artist baffe kirungi nnyo mubawe emirimu Fik Gaza agaba emirimu eri ba ghetto youth Alien Skin agaba emirimu eri ba ghetto youth ne Aganaga Khalifa ne agaba emirimu ba ghetto youth kubanga inti omuntu bw'otambula naye togenda muleka kuddayo mu ghetto nga tomuwaddeyo bakinyaanyo bakyetaano okitegedde omuntu aba akulinnyemu so ne government neno kitunulamu ng'eraba nti bano bayuti bawa bano abaana emirimu nga kitwageza nkokola ekya security by nako mbaita ne bajja ne bakola ne baddayo mu ghetto zaabwe so government ekitunulemu naye ekirabemu nti creative industry egattako kinene nnyo kati eyingire namu abaana kubanga mu ghetto skills eya fighting it is self defense buli omu agina mu ghetto ate nga government tegiraba police yandibadde ekwata bana abaana ne batwala ne bagenda ne bakola training ne bafuuka amagye g'eggwanga oba bakumi b'eggwanga naye kati essaawa ya leero bwe banga ekirabe nti abaana batambula n'eggaali bano ba artist bawabawo emirimu kuba teri agenda kugoberera nga tolina kyomuwa okay yes aya thank you blessings more blessings ghetto president yes aya